kwebaza Katonda olwammwe mwenna abawaddeyo okusiiba n'okusaba abeewaddeyo ennaku zonna ne muzimalako tezibadde ennyangu. Mu nnaku zino nfunyemu attack nabadde sisobola kukyogera eggulo. Olunaku lwali lwakuna. Ku sayidi ya taata bajjajja bange bonna baggwawo, siina jjajja ku sayidi ya taata kubanga nali ninayo jjajja omukazi ne jjajja omusajja. Ku sayidi ya maama gye mbadde nkyalina bajjajja babadde baasigalawo babiri. Jjajja wange omu jjajja Nakabugoto Pista ekawumba wali. Olunaku lwali lwakuna n'akeera bulijjo okukola emirimu gye, n'atwala abapakasi mu nnimiro n'abalaga we bagenda okulima, n'akomawo yali afunyemu akasente ke n'abatwala okubalagawo okulima, n'akomawo n'agwa mu lujjaawo. Abantu ne bamulaba n'atuyana bannange amasimu ne gayitingana biki bannange abeeno twekuŋŋaanya kudduka kumutwala buwama mu ddwaliro, tudduka emmotoka ezze efunise bamutwala mu ddwaliro okutuuka ebuwama ne babagamba mutuleetedde mulambo. Jjajja wange bw'atyo n'afa ku lwokuna. Kati nsigazaawo jjajja omu n'akanjakko bwe tusigazaawo yekka ku sayidi ya maama. Oli eyampeereza essemutundu zange embizi neyagala ozirya nenjikwata nenjeweekako, oyo ye akyaliwo omukyala wange wali. Jjajjo ne yafudde nakoma okwogerako naye mu nnaku enkulu nayogerako naye nnyo ku olwo mu nnaku enkulu eza Easter. Nagamba mwami tojja kunsanga ng'oluddeyo onoonsanga. Ne mugamba mukyala nja kukusanga. Nagamba tojja kunsanga. Ne mugamba jjajja nja kukusanga. Jjajja simusanze. Kati eggulo ku Lwokutaano lwe babadde balina lwe bamuziise, so famire yange yonna yabadde mu kyalo, maama Eben, so nadde sinza byogerako omubi ayinza okutandikira awo ate n'akola ekirala. Kati enkeera ku Lwokutaano ku makya babadde bali mu kutegeka lumbe. Kojja wange omu yabadde avuga ng'avuga enkuku pipi kyazijje n'ategeka ng'olumbe bwe lubeera, naye ne bamukuba ebyuma omutwe ne gwabika. Bamuddusiza ebuwama tetumusobola, bamwongeddeyo wa tetumusobola okukakana nga tumuddusiza bamuleese Mengo. Mukama ajja tuyamba, alabika ajja kuba bulungi. Awo nga twakafuna amawulire g'okufa kwa jjajja twabadde tuli awo ng'ate batukubira nti taata wange ow'embalala ali ku oxygen. Era eggulu afaani Katongole olwamaze oziika ku buko ewa bannazaalawe, yamaze oziika yasimbudde busimbuzi kwolekera Mbalala. So nfunyemu ataaka eyo naye Mukama ajja kutuyisaawo, ab'Embalala mbawulizzaako nga bagenda kuba bulungi. Taata yagenze kati asobola okwogeramu n'okuddamu kengulu, azzeemu kengulu. Ow'Emmengo naye okusinziira ku updates naye alabika ajja kuba bulungi. Naye jjajja wange bw'atyo ye yagenze. So eggulo saakyogeddeko kuba kwabadde kuziika nga wayinza okutambuliramu omubi n'enkireka bwe ntyo. Naye mutusabire tujja kuyitawo. So tugenda kusaba olunaku olw'olwaleero nga twebaza Mukama abalabyeko ku byabadde Kololo, obulidamba wa updates z'ebyo byabadde Kololo olunaku lw'eggulo. Ndowooza mwabirabye. Kati njagala nkubuuze bano abalina byonna kiki ekibaleetera okugenda okugwa mu maaso ga Katonda okugamba nti bagenze kusaba nga balina byonna bye bandyetaaze? Banyarwanda bakuŋŋaanye Kololo namba esinga obunene, Banyarwanda bonna ebinyo biri waggulu. Obalabye Kololo? Obalabye Kololo? Olabye kyabadde Kololo eggulo? Mukama tobawulira. Mukama bagobe mu maaso go. Obalaba? Owulira lwa bwogo? Obalabye?
obalabye oba tobalabye bw'oba obalabye yogera nti mbalabye tugende ku kirala bw'oba obalabye gwe yogera bwogezi nti mbakoze eki mbalabye ebisigadde tugende ku birala nalabyeko mukalwabo gwe yabadde ayambadde white ebiseera ebisinga bwe bambala white zaabwe ezo baba mu kusamira kuba kusamira nakugamba Museveni bw'omulaba mu gusaati ogweru ogwo gusaati gw'abachwezi baba mu kusamira okitegedde bwe baba bayinza okugenda ne beeziringula bwe batyo abayina emmundu ayina parliament ayina buli kimu banoonya akyawo mu maaso ga Katonda banoonyawo ki so kale enzira zombi olwaffe n'olwabwe kazigende mu maaso ga Katonda Mukama agenda sala omusango ogw'ensonga. Olwaleero tuli mu kitabo kya Luke chapter 11 from verse 1 to verse 5 osobola okweyongerayo omutwe gw'obubaka bw'olwaleero bwe ngenda okwogerako nga tumaliriza nga twongera ku petition yaffe eri enteekateeka ya Katonda yali ki mu kutandika kw'ensi. Yesu agiddamu wano abayigiriza bamugamba tuyigirize okusaba nga Yokaana bwe yayigiriza abayigirizwa abo okusaba. Yesu n'abagamba bwe mubanganga musaba mugambe nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Awe ngendo koma eyo line gye ngendo okwogerako leero era gye tugenda okusabiramu era leero nga tugigata ku petition eri nti petition ya Isaya essula emu egamba tujjudde ebiwundu abantu bakaba bannamwandu baliriddwa ebyabwe bamulekwa n'ebirala byonna batusibako ebisango bateeka amateeka agatali go n'ebirala byonna naye tusabe Mukama leero byayagala okukolebwa mu ggulu bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu bikolebwe mu Uganda nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kino Yesu akikkaatiriza kubanga nabagambye eggulo nti Yesu yajja kubuulira njiri ya bwakabaka bwa kitaawe the kingdom of God the kingdom of heaven. Ulira bw'ogenda mu kitabo kya Exodus chapter 31 njogerawo nnyo ennaku ezo tubadde tusomamu nga tusoma mu Bakolinso ewa Pawulo we yagamba nti waliwo ekisiikirize ky'ebyo ebiri mu ggulu Katonda bye yalagira okukola mu ssanduuko ey'endagaano mbadde ngisomesaako ennaku ezo wiiki singa 2 oba 1 emabega nti Katonda yayagala ebiri mu ggulu bikolebwe ku nsi n'agamba Musa mpadde Okoliyaabu nempa ne Kuuli amagezi ngatadde mu mutima bakole ebiri mu ggulu mbawadde ebipimo babikole bibeeraawo nga Katonda nakugamba okuva mu luberebere Katonda alina pulaani y'ebyo ebiri mu ggulu okukolebwa ku nsi yabireetako mu buliwo n'amugamba kole essanduuko y'endagaano ya Mukama teekamu kino teekamu kino teekamu kino teekamu kino teekamu kino teekamu kiri kubanga Mukama ayagala ebiri eggulu ensi eberemu emirembe n'ebintu nga ebwe bikolebwa mu ggulu. Kati awo tugenda okuba nga tusoma leero kamala okujjawo buno tusome ebintu ebyo tugende mu maaso. Okusooka bena nga sinaba kugenda wala mu buzi zange zibadde si nnungi n'olwaleero si nnungi nga omuntu olwawo wempita naye tujja kuwuliziganya ate ekisa kya Katonda omwoyo bw'agenda alinnya ng'agenda ajja tugenda okumaliriza nga vibes zize kuba wabangamba pastor vibe nga tetuziraba nezijja kujja. Okusooka bena kambawo ennamba ya Sali Musale bwe mbawo ennamba ya Sali Musale sigibawa kuba kumugamba kuba wabona bagaggawale bwe bakufererayo abo abasajja babbi nze sibawadde yabona bagaggawale bwe bakubba tokomawo wano nabawe ya Museveni ne mugendayo ne mugamba mbuno simanyi biki n'ababba ne mumutandika okunsibako ebigambo simanyi mbuno nabawa mbuno omuntu mbuno n'ababba ssente ab'ekasubi awo beekuŋŋaanya mu kasubi ekatale nga mu katale kasubi ne bamugamba wama pulezidenti effefe wama tukuwagira n'abagamba leka mbawo omuntu mukolagane n'oyo abaleete oli n'abagamba nze okubaleeta mu bagenda bbawa muteekeeko kuno ssente ne beesondamu ssente ne bababba ne bamaliriza nga bagamba mbunze nze nabasuula mbafere nze nabagambako mpuno mu musabe ssente. Ennamba ya Sali Musale 0777 00 72 79 tomusaba okugenda eggulu mubuulire biri ezo ennamba nziba walwa bulungi bwa struggle 0777 eyo yiye yagyekwatira mu ngalo
kuba sekuyitale we ye yajimpadde bodyguard oyo omusajja ayimira mu mugongo gwe bwati oyo gwasinga okwagala nnyo gwatambula nayo oyo yagituwadde 0777 emisanvu giri esatu 007279 olumu mungamba mbuno mbwe namba bwenziba wa mu luzungu ate si bwenzogera mu Luganda oba bwenzogera mu Luganda si bwenziba wa mu luzungu mwe muyina problem emisanvu esatu 00 nsanvu mu 2 nsanvu mu 9 kati y'Oluganda yentuufu oluzungu is my second language kakati olune wendukolera mu ensobi no problem kubanga bwemba ndowooza ne bwemba njogera ndowooleza mu Luganda ne ndyoka atembiza mu luzungu bwemba njogera oluzungu nsooka mu Luganda kati akagundi akakokubita kutambiza eno kuba nzenga bundaba bwoti ndi musajja Muganda kati ndowooleza mu Luganda ntambula Luganda njogera Luganda ndi musajja upike okitegeera kati okubira obuzo bizeno era nze mu kirasi nagamba nga abasomesa ne bagamba nedda sibitegedde kakati va mu luzungu ekyo kisoko kinnyonnyole mu Luganda kyogere mu Luganda gwe kyogere mu Luganda nze nsooke nkiwulire mu Luganda mu luzungu nja kiza mu luzungu lwange yes mu piseri bambuuza ekibuuzo siri kyerabira SST mu luzungu mpeyo emigaso esatu eja poliisi piseri ngeje emigaso njira batata mwakaji akola ningenda ku lupapula ne mbagamba kukwata babbi mu Luganda ebala yewile mbonye no luzungu bana na lunaku lumunja kulwogera nduulira lugenda luwera mbabuulira so okuyimiriza emmotoka ku kkubo kuba nali nalabako wa poliisi ayimiriza emmotoka ennyingi nnyo ku kkubo ayimiriza emmotoka ku kkubo kukwata babbi kati nze ndowooleza mu Luganda eyo nvuddeyo kale tujjawo security racism muwulire bulungi twatandika ebintu bino ebyokubagamba revolution eri mu bitongole ebikuuma ddembe ng'abantu balowooza tulimba in fact nze nagikulembera eyo abantu bonna nga tebakkiriza nti gyeri Museveni alina ebizibu bibiri mu bukulembeze bwe kati ayina obuzibu bwa NUP nkwata bulungi sinaba kukugambako opposition ya Museveni mwebana eyo tuvuddeyo Museveni alina ebizibu bibiri ayina obuzibu bwa NUP si opposition NUP yajja kujjako Museveni waliwo opposition yajja okunyweza Museveni emyaka 40 eyo sije njogerako era obalaba bagamba Kyagulanyi akola bubi munyagwa bulunaku yecho kyasokerako bamubuuza munyagwa kiki ekawempe kiri kiti enkuba etonya Kyagulanyi akola bubi Dr. Kizza Besigye twagenda e Butambala nga Muwanga Kivumbi wa DP Dr. yagaana laro okutambula nga Muwanga Kivumbi tanaba kutuka olwo bulungi wa opposition naye nga yalinayo candidate wa FDC twagenda e Butambala twagenda emitiyana Dr. nayimirire sawe mune kitundu ngalinda Joyce Bagalo wa DP kuba yali amwamani olwo bulungi bwa opposition ewe opposition entuufu naye Kyagulanyi ye tasobola kikola bamubuuzizza ewamwe enkuba etonya abantu basimbe mwanyi yecho kyatandikirako mwababala obulungi empiki mwajja mutya okudda mu kifo ekisembe emabega eyali akulembedde okudda 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 emabega kati otuwa amagezi ate naffe tusembe emabega mwababitegeere nnyo mwadda mutya emabega ate otuwa amagezi tukole byewakola waayi muli mu opposition eyajja okunyweza Museveni anda nga tuli mu military rule naye nga mutaddeko akabubi ka democracy mwamirako ku mpeke y'ensiri empeke y'omusujja gw'ensiri gye bayita kulolo kwini erika akabubi ka FDC ka bulu mwagirabako naye gezerweko mu kamwe dakika seconds 0 era bw'oba ogimira osooka n'oyasama n'oteka nemala nesaanukira mu kamwa akabubi ka FDC ne kagwako wootegerera nti esinga ekigaji
twali mu military rule from day one naye nga kuliko akabubi ka bbulu aka FDC kati eyali akulembedde okudda emabega eyali akulembedde okudda emabega eyali akulembedde okudda emabega kati njogera ku NUP eyajja okujjako Museveni sogera ku FDC eyajja okusimba Museveni opposition kwinini wamma webale yali ekawa kati wobeera omwana kastegwako mukama gotoga FDC mama wow okukakananga emwanyi bazitutte okukakananga baku omanyi gweche nemala eyimirirako mukamwa kati Museveni ayina ekizibu kya NUP Museveni ayina ekizibu kya revolution eri mu bitongole ebikuuma ddembe kati kyovoola bakwata peya bakwata omu mu NUP ne bamuteekako omusirikale sibyo byatandise banoonya abasirikale bitandise bya kiwaanyi ogwo ogusajja ogwo alina omutwe naye bane kamala okuva mu kisiibo nzije kansooka ensirike sigenda yeeyo bwe bakwata wanu Museveni ayagala kutiisa abantu aba kati abamuli obubi kyovula abatekuliko wa DP ayagala kujjako Museveni tewali wa FDC ayagala kujjako Museveni bakulimba mbusimanyi balwanidde mu kooti ani akulimba naye bannange senga babadde banuupu nga be balwanidde mu kooti wandiwulidde eyabadde genda kubeera amendment bill eyabadde genda kubeera amendment enkya mu parliament abaana banuupu balwanidde mu kooti abaana abatakyatya amakooti mulwanira mutya mu kooti tekibangawo president senga munyagwa kyeyeekola kati abaana empisa mutandise okulwanira mu makooti naye ffe wulira wamma kati bwe bakwata omwana wa NUP nga bamuteekako omusirikale Museveni alina ebizibu ebi revolution eri mu bitongole ebikuuma ddembe ne revolution eri mu NUP eyo ye fiya ya Museveni toddamu kutunyumiza wano kintu kikwatako ayinyanyanya alo Uganda ayinyanyanya yagumira DP abo bali mu good terms ne Museveni mu ndagaano empandiike ebizibu Museveni byalina mu nkyukakyuka biri ebi ate bye bigenda omujjako weewaawo revolution eri mu bitongole ebikuuma ddembe gyali mu kunoonya gyatamanyi bulijjo mbagamba abasirikale bali mu makomero olwa revolution eyo banoonya ekintu kye bayita RO kya habula ate tebakikwatangako yadde yinki emu bweti weewaawo alowooza ffe tetumumanyi wulira bagala kugenda mu kooti kuvunaana his excellency NUP bagala gitaminga nga kibiina kya buyeekera era bagala kukozesa statement gyazaakozesa emirundi egiwera yagizeemu ne ku kitebe nti mu abasirikale tetubalinaako buzibu bwe bamulowooza nti tulina gundi obuzibu tuyamba mmwe nze ndi muyeekera eyajja okujjako Museveni naye nkikola mu mateeka kati awe bakyalina problemu bampuuga bataganjula ebitabo nkugambye balooya bali mu kusoma obutabo bwa buli kika nga bakozesa statement eyo ndi muyeekera naye yabatereddeko akawaayiro ng'era looya bwabeera nkikola mu mateeka bagala ku disqualifyinga NUP bagala kugiyita kibiina kya buyeekera bagigobe mu political activities zonna bagiwanduukulire mu electoral commission era his excellency okumutya okumukwata bagala kuyita mu kooti bamusavinge agende mu kooti adde oluddako omulamuzi amugambe sooka ogendeko eruzira tujja tumale okwekenneenya bino kubanga obuyeekera buno mujjukira nga mbagamba nti ojjukira egundi ekintu kye bagira kyabagamba mbuno jjo mu mawulire bagambye waliwo obubinja bw'abayeekera obumaze okubanga busalako ekibuga kyonna n'emirirwano obuyeekera buno buli mu bibuga naye mujja kukitegeera mu maaso wetulaga buli mu barakisi z'amagye gw'olowooza ojja kukwata abaana b'abanno obatirimbule obatwale Somalia obatirimbulirayo otunde emitima gyabwe otunde ebiwoowoolo otunde ensigo zaabwe okomewo wano namwandu omuwe emitwalo 12 omulambo Katonda bw'aba ayambye okugukomyawo baguwa emitwalo 12 n'ebbaati n'omutayimbwa n'ensawo y'ebijanjaalo n'ensawo y'akawunga oba ey'omuceere ne bayambako mu kuziika ne bagamba mujje ebbombo toddayo kufuna kintu n'eki olowooza bo basiru gw'olowooza mu b'amagye abali e Uganda b'oli nabo tewaliiwo yasoma n'eddumba ye
tewaliiwo yasoma ne Traore eyo gye musomere yebweru tewaliiyo yasoma n'Ababokina n'aba Ivory Coast okakasa tebayina connection tebawuliziganya okwebuuza nga bwe babikola buli omu n'abuyako munne ekyeno n'eno okimanyi nti nno bayina enkuŋŋaana ze batulamu nga za Africa ne bagenda ne bayogerako bonna eyo Museveni onoonya ekintu ekiyitibwa RO naye ogenda kitegeera ng'oli luzira mu kkomera kulu lujju mumanye ogenda mumanya ng'oli luzira omanye ekintu kyeyo kitambula mu style yaabwe civilian takiraba era kyovula baba civilian bo bakibuuza bannange ali luddawa oba yatulimba oba yafa pasa tubulira oba oba amukwata ekyabwe kitambula mu lulimi lwabwe tekitambula mu civilian ne bwono yagala kakyovula ba akukuutiriza eno n'eno lwaki omuntu lwaki ow'amagye tomukwatirako Jeno Mugisha muntu omukwatirako nuwa mutwe Bible egamba omubi kyatya kimugira naye omutuukirivu kye yeegomba kimuweebwa wulya kiki bayogedde bagambye naye Kyagulanyi yaani bukyanga batandika okukwata abaana babonyabanya abaana nga baagala kubabuuza Kyagulanyi azzaako ki kubanga babagamba Kyagulanyi teyeesiga abantu b'amasuuti geto ye mumanyi kyovula babakwata gundi Edi Mutwe ne bamubuuza babagamba bakwate Edi Mutwe y'omu ku bantu abamanyi Kyagulanyi nabo ku kye bakola Edi Mutwe bakkiriza nti Edi Mutwe yali tamanyi Kyagulanyi mu byabufuzi Kyagulanyi w'ebyobufuzi abalemi okutegeera mu statement bagambye bwe bati olaba n'Ennyanzi tamumanyi mbu n'Ennyanzi tamanyi Kyagulanyi kyazzaako mu byabufuzi buli mwana gwe bakwata bamubuuza muzzaako ki babagamba geto ye mumanyi era gyabuulirako kiki kyazzaako kyova olaba gye bakutula wabula bagambye Mpuuga yatuuka kuva wali ng'ali next to him yali amanyi amumanyi yagenda okutuuka okutunda ekitereke kye yaleetanga Kyagulanyi taliimu kati beebuuza Kyagulanyi yaani mu byobufuzi yabalema temulabanga Museveni beewaana mbuno waliwo omusajja omu naye bannange Mukama lwaki Sserwadda tafa n'ava ku nsi Mukama Sserwadda lwaki tafa n'ava ku nsi ekyo nakyo ne kiggwa Mukama lwaki Sserwadda tafa n'ava ku nsi n'ekyo nakyo ne kiggwa Mukama kubanga Sserwadda alina okufa ave ku nsi Mukama lobitereeza wano kirabika nja bibalaga nkya wulira banoonya engeri gye basigamu abantu fiya kubanga okutya kwabwe kuli mu bintu ebi omuntu wa wansi wa Nuupu then ne revolution eri mu bitongole ebikuuma ddembe era abasumba n'amakanisa babawadde enjiri ey'okubuulira okubasigamu fiya okuviira ddala mu politics n'obutamwogerako mwenyweze wano wetulaga Museveni tugenda mujjako wulira abamagye mukyabonaabona kubanga awo mulina okuyitawo kuba mwebakanya ate nga mulina emundu mwakkiriza ne mukuza gumonster kati munnange we munalwanira okubesase mu mutwe okugujjawo mugenda kuba muguwulidde nammwe abantu ba bulijjo ab'enkyukakyuka mwenyweze mwesibe biri tugenda gitawo naye nkiddamu bwe bakwata His Excellency Kyagulanyi olunaku lwonna oba bwe muba muwulira nga mukooye ejjogo lya NRM olunaku lwonna ejjogo lya NRM waggulu liri ku mirandira nkiddamu bwe bakwata ku Kyagulanyi Ssentamu oba ne muwulira nga mukooye tandikira kuwa NRM akuli ku kyalo gwe mwambaze face ya Museveni mulabe nga Museveni yakikola obote bwe yali tasobola kutuuka ku obote yakikola ba UPC wansi Uganda yonna neewunye evvumbe aba UPC ne bagamba Museveni vaako ne bagamba gundi obote vaako aba UPC ne basooka ne bejjako obote basobola okufuna emirembe ekyo osobola okukikola Kalangala osobola okukikola Buheju osobola okukikola Sembabule osobola okukikola wa musookere ku NRM abali ku byalo bamanyira namwe sooka kuwa NRM neibawo betusookerako mwabali mu bitundu ebirimu kamera nabagambye temwerabira kamera bagenda kukola ekintu nga bagala kusooka kukwata baani abavumu kubanga ne Museveni yeteekerateekera mmwe kyemuyita protest vote ne Museveni akyeteekerateekera y'okukyeteekerateekera agenda kukola atya bagala okubanga abakutte president buli kitundu
bakitekeko amaaso balabe baani abasoose ozuukuka baddemu awo mu makkati awo baddemu bamukwate muddemu musituke baddemu babasombe bwe bamukwata ne mutasituka baligenda okumubaddiza nga si yeye bwe tufuwa byonna tubireka tukisazaamu mu linnya lya Yesu bwe musituka bamute bakwata abo abaasituse kati wulira mwe abaami abalina abakyala abalina bu legging oba mubuyita mutya bayika boyika mubuyita mutya obwo bumaso tayiti obwo kwata legging okugulu kumu okwambale ku mutwe bwoti osibe no waggulu akatupwa bwe okubeka amaaso n'ennyindo n'emimwa mugule element gula element ya pikipiki ojambala otekeko tuyikeko kubo fenna nga twambadde element kwata ekintu kyonna okola akakookolo bwe nagambye masiki saagambye masiki za covid nagambye bukookolo jati style musiba n'owa jati awo olunaku lwonna nga temumanyi nga neyibawo ye wa jati ali mu kubakuba boyika bane mundeke nabagambye nze mmanyi Luganda gwe kwata obwo obuntu obwo obupala obusooka ku mubiri obwo buskini tight obwo kakole mwaka kokoro otekeko wano na wano oba legging okola akakokoro nagambye mask ne mulowooza mbu ngambye ya covid no mukole mask mwenna gye muli kubanga Museveni yaleeta kamera nga zaakuyamba ye ng'omuntu kati kamera gibenkonyege kutukeyo ogikutuleyo ne waya eyeveko tugende ku ndala ne kamera tumala zijja ku ngudo mwambale helmet asobola gula helmet yo ofuluma ne helmet ku mutwe each problem has its own solution mwamaze okufuna muteeko okubanga mu kitundu muinamu emmotoka eziwera nga buli muntu teeko okubanga oyinayo emmotoka 7 awo banno 7 b'okubiri sino bagamba kyokute mu blocking ekkubo ekintu kino mulowooza lwaki ekintu kino nkyesibako mulowooza lwaki nkyesibyeko so His Excellency abalemye okutegeera bamunoonya abalemye bampuga bali bamanyi bamumanyi bali bamanyi bamutegedde abayimbi bali bamanyi bamumanyi bagendayo ne bamutunda nga bagamba bamusobola balemeddwa omutegeera abageto babakubye emiggo n'abamumanyi ndowooza oba baganye muwaayo naye bo bagamba okusinzira ku bye bakola abaana bali badde bayogera naye tebamumanyi kati beebuuza Kyagulanyi yaani kati ye yennyini gwe balina okukwata bwe bamukwata totawaana sookera kuwa NRM akuli okumpi Uganda ewunye vumbe muwulidde tewakyali kuddamu gamba nti tuve ku kyalo level parish level modo tugenda ku parish modo tugende ku saza level modo tugende ku district modo tugende ku national modo muwulidde obutenga bugenza tenga tugenda kusaba waliwo omusajja bamuyita Serwadda weddeko carries divine authority sirinya bunya nga gwe liryo ate olaba n'amanya g'abantu galina amakulu naye erya Yesu teriringa liryo. The name of Jesus carries divine authority. Bwe lyogerwa amanya agategulukuka ga bwa Katonda. Tokiwulidde ngambye nti ate erinnya lya Yesu kale mwenna mwogere erinnya lya Yesu lisitudde amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda buli w'olyogerera ng'eggulu ligenda ku alaati wonna w'olyogeredde ennaku zino omulembe guno eriyo ebigambo by'okozesa akakasooka mbadde mbawa introduction ako waliwo omuntu asabire ewuwe waliwo abantu abasabire ewuwe nga batugoberera nga bankyukakyuka basengejja buli byayogera gamba pasita wayogera naye Serwadda naye mmwe nammwe lwaki Serwadda temubbe enkumbi ku mutwe n'afa owulidde introduction owulidde kyabadde abulirako ebyo byonna byabadde ayogera bituufu naye wulira we yabadde abatwala wulira
wali oluvannyuma lwa 9/11 September 11 nga bakakuba ebizimbe bya Amerika bateeka amanya Osama bin Laden n'amanya amalala gonna gali atakiyengeri yokka gye bafunamu Osama bin Laden lwakuba bwe mbanjogera n'abantu ate mbaako byemanyi kati nga ngezaako okulowooza nti lowooza babimanyi weetaaga okunoonya videos ezikulaga bwe bakwata Osama bin Laden. Osama bin Laden yakwatibwa system ya computer bamuzuula oluvannyuma lwa myaka 10 naye nga buli ayogera ekigambo nayise ekigambo Osama bin Laden mukamwa komera oba nga babuuza waali bin Laden Osama kati ne mu Uganda bwebiri awo buli lwoba nga oli ku simu ng'oyogera n'omuntu noga nti Museveni nga system eraga nti ono ali wano alina tete yayogedde ku Museveni nga bagoberera owulira kati ennaku zino bw'oba ng'oyogera noga nti muhoozi owulidde ovaayo mu redi ayogera ki oyogera ki bino byonna ebibiina ebyaza PFF nani byonna biri mu system w'oyogerera ku linnya lye balinamu interest owulira oyinza okwogera ebigambo Joseph Konyi bagati Joseph Konyi ono ayogedde ali ku ki ayogerera wa ali ku simu namba ki eriyo essimu z'abantu nga buli erinnya ly'oyogedde buli lwe livaayo nga bagenda ku alaati ebyuma Uganda ebirina owulidde ebyo bye mwogera nga mumala gamaguka nga mwogera ebigambo Kayunga maraga byogera lubiri toyogera owulidde ebyuma kyebiri owulidde ajja kutambulirako owulidde nga bategedde kiwali oyogera owulidde maraga ogera Yoweri Museveni gwe yogera mujje mukamwako kubanga bajja kulondoolera bwereere omuntu akuweereza miliyoni yo bakubuuze gy'ogitwala owulira obulimba esente zino zavuddewa gwe ngolowooza nti sente ze zibatawanya eyafunye miliyoni ya $, ate ye yagamba Konyi owulira obulimba owulira enjiri eri mu makanisa owulira enjiri eri mu makanisa basibira abantu mu busibe mu bwongo oyo kati omuntu yabadde mu service eyo okujjako nga Katonda yamuyamba n'amusumulula enkoligo aba basajja basooka ne bakulijja omanyi okulijja enkoko ebiseera edda bwe twasiganga twalijjanga enkoko okwata ekyayi n'osiba okugulu kuno n'osiba ne kuno tekoko netambula bweti nga tesobola kutakula bakuyita kulijja enkoko netambula bweti okujjako nga bakusala nga bakusala ku nkoligo y'abasajja abo enjiri gye babuulira mu kanisa ogenda okuvayo ng'oli musiru Serwadda yatuuse okugezesa erinnya lya Museveni ne muhoozi ku linnya lya Yesu naye bannange Serwadda Mukama lwaki Serwadda tafa ekiro ky'olwaleero Mukama lwaki Serwadda tafa leero n'omutwala mu ggulu waakiri ekyo kye yaweerezaako oba kyaweerezaako bw'omugera ng'amaze okwenenya ekiro n'afunamu kakyasa akenenya n'olaba ng'asonyiyiddwa mutwale nga mukajanga yagenda ozuukuka ku makya ng'afudde Mukama lwaki Serwadda tomutwalira mu bulangiti ekiro n'afa okusinga okubuulira enjiri ey'obusiru mbu bw'oyogera ku Museveni nga bakukima okakasa temuyina nguudo muyina ebyuma mbu ebyo ebyuma gavumenti ebiyina yabijjawo okakasa State House yakakwata bameka babalimba senga baali balina ebyuma ebyo nga bikwata abantu mu State House senga temukyalimu muntu n'ogu mu iso musemwayi senga temukyalimu muntu n'ogu mu mabaraks senga temukyalimu muntu n'ogu senga bonna babamalayo tebanna babbakwata tubijjawa tubifuna tutya nti yayonse embwa ekiro omusajja yasabye yabadde mu Amerika ye yatubulidde gwe nasoso kukiwulira nga agamba nti Mukama Museveni yayonka embwa nze mbadde sikiwulirangako mu Amerika bakimanyi nti Museveni yayonka embwa we yagiyonkera mu Amerika kyatuuka kya mu Amerika yakwata bameka ekintu ekyo kimuluma Serwadda ali mu kanisa kutiisa bantu abagambye ebintu ebyo mubiveeko temubiddamu babalaba babagoberera bajja kuweereza ne miliyoni gavumenti egikwata owulire kiri mu makanisa bwe twogera nga mugamba mbuno tulimba njagala okwebaza abantu abazuukuse nga muli mu revolution nga muli n'abasajja abo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga tetusobola kubeera buli wamu kutambulira ku buli muntu ffe tutambulira eri ku Museveni gwe twa specializingamu naye waakiri bw'oba oli eyo ng'oli wa Kayanja juuzi omuntu yampeereza egundi nga Kayanja agamba obulokole businze kweyagala ku mulembe gwa Museveni emyaka 4 gye bumazeewo eyabimpeereza ali wa Kayanja mu kyaki
n'agamba bannange ate bannange muzeeyi yanneewunyisiza kati muzeeyi ate kati asiruwadde busiriwazi ne mubuuza gwe bavuma muzeeyi n'agamba muzeeyi asiruwadde muzeeyi agamba nti obulokole bwakamala emyaka 4 egya Museveni gyamazeewo Kayanja Museveni yafiiririra ekkanisa sijja basiruwadde bonna baweddewo naye Mukama singa okere ekiro kimu ng'otutte basumba bokka nga bwe wakeera olunaku lumu n'ogamba nti olwaleero ekyemisana ekyenkya Katonda yagamba olwaleero ekyenkya oba Katonda yayogera oba sitaani yagamba ekyenkya ngenda kukirya mu kiteezi twazukukira mu kikangabwa mu kiteezi Mukama singa ogamba nti olwaleero abalokole bw'ogenda okunywera ku kyayi oba sitaani yabikola nedda sitaani n'ogamba leero ngenda kulya abasumba b'abalokole bonna balye Kayanja Serwadda ffe tugende mu nnimiro tulime tuwone ebisajja ebyo tebereza omuntu okutiisa abantu mu kkanisa mbu oyagala kulinnya muhoozi ku ssimu esente zo bajja zikwatira ku ssimu tewali ayinza kuddamu mmwogerako kubanga okwogera atugaana okwogera revolution y'okwogera bagitidde batuddemu kati Museveni akozesa bino bw'aba ayogera olowooza ayogera amagezi kumba ayogera busiru Serwadde ogenda kugenda osumba e Rwanda genda osumbeko e Rwanda weebale bw'oba tofudde ogenda genda osumba e Rwanda tetukyayagala njiriza mmwe katugende mu kigambo wamma tusabe siyagala kuva mu mbeera saga kuva mu mwoyo naye abasajja bano bakujja mu mwoyo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa oyigize batabani bone bawulaba ekigambo ky'Omukama kiganye kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza bena tusabire abantu bonna ne bagamba nti amiina. Njagala okwebaza abantu abali ewa Kiganda nga mutugoberera abali ewa Kayanja abali mu makanisa gonna abali mu mizikiti jjo twabadde tusaba nga n'abasiraamu kwe bali basaba bale mwebale okutugoberera mwebale kubeerawo mujje wano tusome ebyaddala temujja kuddangayo nga bwe mwazze mu linnya lya Yesu temujja kuddayo nga bwe mwazze. So kampite mu kigambo katono introduction gye ngenda okuwa tugende mu kusaba kuba tetusobola kutaggalawo na kusaba leero tulina okufuna okusaba okuwera. Olwaleero tugenda kugamba Mukama byayagala okukolebwa mu ggulu bikolebwe mu Uganda nga pulani ye bwe yali mu kusooka kw'okutondebwa kw'ensi nti yali ayagala ensi nga ya mirembe ensi netandika okwonoona n'asigala ng'atema ekkubo okulaba nga addamu okukola okwagala kwe kubeere ku nsi. Bayibuli eno ey'Oluganda abavuunula abamu babivuunula nga babikweka nga babi-editinga ne babimalamu amaanyi g'ekyo ekirina okubeera kubanga Setaani alwanyisa ekigambo kya Katonda. Nakugamba Setaani yalwanyisa okuviira ddala Yesu bw'ajja. Setaani n'ayingira mu bantu ababi be twayita abo bamafiya batandikirawo abagamba bakola statement nga Yesu azuukidde ne bagamba tugambe nti abayigirizwa be bamubbye be babbye omulambo babbye mulambo balwanyisa enjiri y'okuzuukira nga tebaagala kyogerwe nti yazuukira. Kati abo ababi bazze balwanyisa ekigambo ne beeditinga kyova olaba Bayibuli ennyiriri ezimu teziriimu bakwata ennyiriri ne balukyusa ne baluwewula oba ne balugirawo ddala. Oyinza okusoma ekyawandiikibwa n'osanga nga ku verse 5, 6, 7, 8 nga tebiriimu n'otandikira ku 9. Okitegedde awo wonna kuba kumalamu kigambo maanyi naye Mukama yeebazibwe ekigambo kye kyatambula dda. Wulira Luke chapter 11 essula 11. Awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe tuyigirize okusaba era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. N'abagamba nti bwe musabanga mugambanga nti Kitaffe erinnya lyo litukuzibwe. Owulira Kitaffe erinnya lyo litukuzibwe ali mu ggulu baakijjawo. Abavuunula mu Luganda ali mu ggulu baakijjawo. Obwakabaka bwo bujje otuwenga buli lunaku emmere by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu baakijjawo. Ne Bayibuli ez'Oluzungu ezimu baakijjawo okuggyako ng'ogenze version etera okukigira eri version ekireeta version gye kyasigalamu emu ku gye kyasigalamu bagita KJV
King James Version. Naye ezimuzi NIV yani bajjamu ekigambo ekyo nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kubanga abakijjamu be baagala ensi ebeere nga ntabangufu ereme kubaamu biri ebikolebwa mu ggulu. Mu ggulu waliyo obwenkanya, mu ggulu waliyo obutukuvu, mu ggulu waliyo mirembe, mu ggulu waliyo obumu. Naye bo baagalanga ku nsi baagalanga abamu banyigirizibwa ng'abalala. Mutabani wange Ebeni yakudde erinnyo emmese n'emuwa ssente. Maama we n'amugamba Ebeni enkira n'akwata ssente ze. Maama we n'amugamba Ebeni tugulireko kino. Ebeni n'amugamba mami ndeka. N'amugamba ate bano n'amugamba mami ndeka. Ndeka mami. People broke my heart long time ago. Abantu bamenye emiti. Mama we yatundu yamugambye nedda mami era kyengenda okukola ngenda kukwata ku ssente zino nguleke ebyokulya by'emmese. Kuba kati omuntu kirungi akolagane n'emmese naye abantu bamenye omutima. Yagambye people broke my heart. Nze ngenda kugulako byakulya bya mmese kati ze tudi zembandiringa nazo kuba kati ze mmese bwe ziba zimpadde omusimbi guno. People broke my heart. Kati omwana w'emyaka ena abantu bamumenya batyo omutima. Obutali bwenkanya yabuwuliridde wodda ku myaka 5. Yagambye Katonda wange. Kati olwalira akedde ku machanga amugambe sente zange njagala nzitwale. Njagala genda kugabira wali abantu abavu abatalina sente benjagala okuwa abatalina kyakulya benjagala okuwa ku sente zino. Wane wakasi genda bawa ku sente. Ensi waliwo abagala okutambula nga bamenya mitima gy'abannaabwe. Naye ng'eggulu ebikolebwa mu ggulu temuliimu kumenya mutima gwa muntu. Omwana w'emyaka 5 ani yamumenya omutima? Mbupasa tuleke muwiwaawo. Nemwe n'omusaaga. Nkugambye nga tewali akimugambye. Era ye sente zagenda kugulako mmere ya mmese. Emmese ziryeko aziddizeeko abaana b'abantu yabavaako. Wulira mu King James mu KVJ King James Version mu lunyiriri olwokubiri lukimalayo bulungi nga bwe kiri nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe n'obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kati bali abaagala okutabangula ensi ekyo tebaagala kukiwulira. Katonda yayagala ki? Tusooke tuddeyo eri mu version egunje yabye editing egamba bweti. Essula 11. Awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe tuyigirize okusaba era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. N'abagamba nti bwe musabanga mugambanga nti Kitaffe erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku era otusonyiwe ebyonoono byaffe kubanga naffe tumusonyiwa buli gwe tubanja so tutwala mu kukemebwa. N'abagamba nti ani kuwulira omuntu abo abafalisaayo boolaba abafalisaayo abawandiisa abo ne bakabona nga banaatabangula ensi bakyusa kigambo kya Katonda. Ba editinga kigambo kya Katonda ne bakugamba erinnya lya Museveni ly'amaanyi okwenkana erinnya lya Museveni ne Muhoozi ly'amaanyi okwenkanankana erya Katonda n'erya Yesu. Yatujje ku linnya lya Yesu n'atuleeta n'atuteerako erya Museveni n'erya Muhoozi. Mbwe erya Yesu bw'olyogera eggulu lyonna ligenda kwala ati ne libuuza agamba ki? Ku nsi bw'oyogera ku Museveni ku ssimu nga ensi egenda kwala ati agambye eki? Akompe yalinga amannya gano mbuli amaanyi ng'erya Yesu. Omuntu anatta ensi anyola kigambo kya Katonda. Editinga kigambo kya Katonda. Naye okwagala kwa Katonda kuli kutya kuli bwe kuti byayagala ebikolebwa mu ggulu ayagala bikolebwe ku nsi. Mu ggulu tewali yottemu. Bino bye mubalabye byembalaze nga beeyaze kololo balimba bajjudde omusaayi mu ngalo zaabwe. Gulwabwe gwabadde gulekana Jehova, Jehova Ra, Jehova Nis, Jehova, Jehova, Jehova. Bajjudde omusaayi obunanfuusi obubajjudde.
abamu ku basumba ababaddeyo bagamba tebalina kyakola balina gendayo kubanga omusajja tebalina wakumudda. Bunnanfuusi bwe bujjudde ekkololo. Nedda Mukama tunulira mitima gyabwe. Towulira bigambo, tunulira emitima gyabwe Mukama. Mukama tunulira ebikolwa byabwe. Mukama tunulira obunnanfuusi obuli ku basajja abo. Mukama tunulira amateeka ge bakola. Mukama tunulira bo bwe bateeseteese future nga batuuse n'okubba emmwanyi zaffe. Batuuse tutwalako ebyennyanja n'enguudo mbi, amalwaliro maafu. Katonda akkiririza ddala mu sisitimu y'obujjanjabi. Era mu abalokoka mu abantu abalokoka ne mwesirwaza mbu tebakujjanjaba, simanyi tonywa ddagala ganda, simanyi togenda mu ddwaliro kuba olina Yesu ogenda kufa. Ojja kufa ne mu ggulu oleme genda. Mukama yatuma nabbi n'amugamba gende wa Kezekiya omubuuze lwaki ejjute limuluma nga waliwo eddagala. Mugamba akunye ekirimba ky'ettiini ateeke ku jjute. Bayibuli ebuuza lwaki muwala wa Giriyadi alwala okutuuka bw'atyo nga mu Giriyadi temulimu basawo. Yesu yawonya abagenge n'abagamba mugende eyo babakebere, mugende babakebere, mugende mwerage. Ddayo omusawo akukebere. Ebyo bye mwesirwaza mbu mwawona siriimu. Kituufu siriimu awona naye ddayo bakukebere. Eyo waffe waliyo omusajja omu yali agenda kuwasa ng'omukazi alina siriimu, ne bagenda okukebera nga omukyala alina siriimu. Ne bamugamba omukyala muleke, n'agamba ngenda kusaba Mukama amuwonye. Mukama jamuwonya. Sha nze Mukama ampulira. Pastor omu bamuyita Luzzirwanga ow'Emaggale Buwama. Oli yafa sigenda mwogera linnya. Deka njogera aliwo. Pastor Luzzi ow'Emaggale Buwama, ab'e Buwama mumumanyi Pastor Luzzi, azaliwa eri waffe Ssemukombe. N'agamba ono ow'Oluganda, bw'oba ng'ogenda musabira Mukama amuwonye siriimu, sooka omusabira awone. Togenda tomuwasa ng'akyamuyina. Bw'oba owulira okukkiriza okwo nga Mukama akikubikkulidde, sooka omusabire awone. Bw'amala okuwona olyoka omuwase. Omusajja yali yagenze dda yenna omutima n'ebiwoowolo byonna nga yabiwaayo. N'asalawo ne bagenda mu maaso ne bateekateeka embaga. Ku mbaga kwennyini yali yagenze yasiba ekisibo oba kyali kya nnaku 7. Dry. N'agenda ne yeekweka mu kibira ng'ali yekka asaba ono awone siriimu. Yava mu kusaba n'ajja ku mbaga. Bwe yava ku nnyonjo bw'ati, fere waffe tugiyita nnyonjo, ye mu nnyonjo mugimanyi. Ennyonjo mugimanyi. Abagole we batuula awo baba batimbye gomesi, ebimuli, wona sebo ne mu kyalo waba wanyirira, bataddewo eri ebisansa, bannange waba wanyirira. Eyo embaga gye njagala eyo. Ey'ennyonjo. Olwava ku nnyonjo n'addayo mu kava n'asaba ne yeegayirira Mukama. N'akomawo. Omusajja mufu omukazi waali. Siriimu yaluma omusajja. Siriimu yaluma omusajja. Omusajja n'afa, omukyala waali. Siriimu yaluma ow'Oluganda oli bannange. Ate era ne bwe yazuula nti amukutte teyagenda mu ttaso. Lwaki togenda mu ttaso? Obwo obulokolo obw'ekisiru bwe baba bula ebyo ebintu ebyo biri eyo ewa Tomu. Biri ewa Tomu, simanyi mbuno omululuuza, simanyi mbuno muzimu gwa Kawuula. Mmwe muddeyo musiruwalire mu makanisa. Ye ng'omululuuza ogunywe. Gwe watonda omululuuza. Bw'onoogaana okugunywa direct ng'omululuuza, ojja kugumirira mu Panado. Okimanyi nti mu Panado mweguli. Okimanyi nti ezo empeke, emiti egyaffe egiri e Uganda gye tumira mu mpeke, okimanyi oba tokimanyi? Kati lwaki toguyenga oba togufumba n'ogunywa nga gukyali fresh teguliimu kemiko? Lwaki ogulinda okuguteeka mu mpeke mu kemiko? Tuteekwa okudda ku kintu ekituufu. Wulira, Katonda bwe yayagala ebyali mu ggulu bikolebwe ku nsi mu ndagaano enkadde yonna, yaleeta ebintu abantu mwe balina okutambulira ng'abawadde bulombolombo na nnono. Okimanyi nti Bayibuli endagaano enkadde yonna ya bulombolombo na nnono? Endagaano enkadde yonna ya bulombolombo na nnono. Endagaano empya ya Kingdom of Heaven. Tokola bwoti, tokola bwoti, tokola bwoti, tokola bwoti. Obwo obulombolombo n'ennono n'Abaganda balina obwangu ate bufaanaganira ddala n'obwa Bayibuli. Kati gwe totawana bw'oba oyagala kutambulira mu nnono n'obulombolombo n'ennono, tambula ng'Omuganda bwe yali akola, ojja kuba otambulira mu ndagaano nkadde. Bw'oba gy'oyagala okukwata ya bulombolombo na nnono.
endagaano empya ey'ekisa ebuulira obwakabaka bwa Katonda. Wabula mmwe ne babagamba nti obulombolombo n'ennono ebyaffe ebya Africa oyo yali sitaani. Mbuulira sitaani agirawa mu bulombolombo n'ennono eza Buganda. Zimbuli okwalula abaana Yesu tebamwalula. Bayibuli egamba ne bamukola ng'empisa bwe yali, ne basala n'enjiibwa, simanyi ne basala biki, naye ne bamukomola ng'empisa yaabwe bwe yali. Ani agamba nti empisa yaffe yali ya sitaani? Mpayo ekintu kimu ekinyiiza Katonda ekyali mu bulombolombo n'ennono Buganda nga bwe yali etambula. Bwe twatambula mu bulombolombo n'ennono twalina n'emirembe. Nkugambye mmwe mudde ku njiri y'abasajja abo mugenda kuzikirira weewaawo. Mbu temunywa ddagala, tolinywa nfe, temumira mpeke, mujja kusaba, tomira nfe. Nga Nabbi Mulamba agamba genda ogambe omusajja akunye ekirimba ky'ettiini. Genda ogambe omusajja oyo akunye ekirimba ateeke ku jjute. Kati gwe toteekako likulume. Ekyo kyonna Katonda yagenda okuwa Isirayiri obulombolombo n'ennono ng'ayagala ebikolebwa mu ggulu bikolebwe ku nsi. Omuntu ayagala ensi okutabanguka asooka kujjawo kigambo kya Katonda oba akyusa kigambo kya Katonda. N'akugamba oyo sitaani. Mumanye engeri abasajja abo gye basaabululamu obwakabaka mu Africa. Bajja ne bagamba mbu Bungereza ye United Kingdom. Buli kabaka yenna n'abanga alina kusooka kugenda akulira e Bungereza, asomere e Bungereza. Bw'otuuka eri e Bungereza ne bakujja mu kiri ekyewammwe. Bw'otuuka e Bungereza mu United Kingdom, ffe gye twalirowoozezza nti n'oli wa kabi, basooka kukujja mu kiri ekyensi yo. Ne bw'eba eggwawo toyogera, tosituka, kubanga tekyakkwatako. Toyinza kuba kabaka ng'olina obutuuze bubiri. Eno ne bwe waba waggwawo obeera okimanyi nti n'oli eno. Genda ogikoleko research. Lwaki United Kingdom buli awali obwakabaka abalangira bonna ebakukuutiriza ebatwala waabwe? Bakujjamu core values z'obwakabaka ennono yo, obuwangwa n'ennono ne babikujjamu. Gwe teweewuunyanga abalangira ba Buganda, teweewuunyanga abalangira n'abambejja ba Buganda speech baziwa mu Luzungu. Okimanyi nti Omuganda atafulumanga Buganda, atafulumanga Uganda, ayagala nnyo Buganda agifiiririra okusinga abavunaanyizibwa Buganda. Ne bw'eba eggwawo bo tebagiraba kubanga bo bagirabira mu version ya United Kingdom. Tebasobola kulwana. Olowooza lwaki bakabaka abedda bayiwanga w'omubiri nga bakakati ne bw'omuyita tayitaba? Ebyo nno bizibu bya kwogera bya mwoyo. Ebyo bya mwoyo tewali ajja bibagamba. Brainwashing ne bakujjamu kiri norms and values ez'obwakabaka bo bazikujjamu. Era abantu mwenna abavunaanyizibwa okulonda bakabaka mu Africa, mulonde omulangira ataasoma nnyo genda wala. Mulonde omulangira atabeerangako bweru wa ggwanga. Obwakabaka bw'omu Africa bujja kuddamu. Ekyo kiri wonna ne bwogenda mu Eastern mu West Africa. Buli awali omulangira eyali Entebbe nga yekukuutirizaako n'abantu abo obwakabaka bwanafuwa. Brainwashing. Obwongo n'omutima babikwatamu, toddamu kufiirawo. Ebintu oba obiraba mu Luzungu. Weewale nnyo okulowoolezanga mu Luzungu. Waakiri sooka olowooleze mu Luganda, ensobi ozikole mu Luzungu nga mu Luganda okoze kituufu. Ekyo kye kyayamba Amini. Omusajja Sheikh Nkata yakyogera. Oluzungu lwali lufunga byakola bituufu kuba obulamu bwe bwonna yali mufirika. Lowooleza mu Lugisu oli okoze mu Luzungu. Ko n'enfuula owakabi ng'olowooleza mu Luzungu odde mu Lugisu owedde. Lowooleza mu Lutooro oli okodde mu Luzungu. Naye bw'ogamba mbu English is a favorite, then Lutooro is my second language. Wawedde dda. Wawedde dda. Ayi Mukama tuyambe Ssemakookiro tafuluma Uganda.
mwagala Buganda oterera okuddayo eri ku ntiko tufune Katikkiro nga tamanyi Luzungu. Tufune Katikkiro nga tamanyi Luzungu ku mulembe gwa Ssemakokiro nga Ssemakokiro tafulumangako ali awo. Omuntu ajje Ssemakokiro ajja kukwata ejjambi atambule ku street owulira Obuganda bwe bwesomba. Nga Ssemakokiro akutte effumu alina gwanoonya Obuganda bwesombe border to border. Tulabe oba oyo omuntu anaasula mu Buganda Ssemakokiro gwanoonya. We muli wulira nti afulumya agenze kusoma munoonye gundi omulangira omulala. Ekyo kiri spiritual, genda yo kinoonyeeko. Genda okinoonye mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli egamba bweti Danieli bwe batuuka e Babiloni omusajja n'alagira babasomesa empisa y'e Babiloni babawe emmere y'e Babiloni nga biri ku time table. Olyengo mu Babiloni, onywengo mu Babiloni, osomengo mu Babiloni nga baba washinga mu babajja mu kiri kye bajja nakyo okuva e Sayuni. Shadrach, Meshach, Abednego ne Danieli ne bagaano gunde kikola. Era yempeke eye Sayuni, yempeke ya Isirayiri eyasigala eyameruka e Babiloni. Awo we wali okuwona kwabwe. Baba wamba bangi obatwalayo. Boogerako abantu aba bana. Boogerako abantu aba abaagaana okuyingira mu nkola y'e Babiloni bokka be bataasa kye kitundu ekyafikawo. Abalala bonna tebaboogerako kubanga baalyanga ab'e Babiloni ne basoma eby'e Babiloni ne bafaanana e Babiloni ne babeera ba Babiloni bonna baazikiririrayo. Ebyo bye mugenda ne mutuukayo ne mukyusa accent ekintu ekipaapaala enkoko ebyo ng'omanyi oyo yawedde. Bye mutuukayo ne mukomawo nga God mumuyita God. Simanyi gaali. Gaalo mumuyita gaalo. Government. Parliament. Ebyo mumwefudde abakabi brainwashing. Nalabako omumbejja wa Buganda nga bamuwa okwogera speech ne mulema mu Luganda n'ajogera mu Luzungu. Ensi ekubeera mu mutima. Omuntu ebeera munda muggwe omwoyo ogwo bakusomesa ne gukuvaamu. Bakusomesa ne bamakinga sure nti gukuvaamu. Ogenda okudda nga ebirina okukwatako ate bye bitakukwatako. Ebitalina kukwatako ate nga bye bikukwatako. Katuwulira. Ebyo n'ebigambo bye njogedde sibya mu birowoozeeko. Nze siri ku bantu abalagira. Nze nsuggestinga lowooza ku bigambo ebyo obinoonyerezeko. Nze nakugamba video ezo gundi zange zisigala ziri open, genda onoonyereze. Nze siri kubalagira. Siri kubakola. Genda obirowoozeeko ojja kudda otubuulire. Essaala y'olwaleero yakuyita Mukama akkirize ebikolebwa mu ggulu bikolebwe mu Uganda kubanga kwe kwali okwagala kwe okuva mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi. Era tutandikirewo okusaba kati kubanga obudde bugenze. Olwaleero tumaliriza ekisiibo. Twasibira mu Isaaya essuula emu tewakubanga obadde ogisoma ebbanga lino lyonna. Genda ng'ogijuliza Mukama kigambo ku kigambo. Tuyina ekyamateeka essuula 7:14 bwe mutuukanga omugwira tabafuganga naye bo ne bakkiriza omugwira n'abafuga. Gwe ataasoma Isaaya essuula emu mu ddakiika ntono nnyo nzikiriza ngikukubire wano nga bwe tusaba zibeera ng'osabira munda mu ggwe nga bwe tuwulira ekigambo kino kubanga Bayibuli egamba nti Mukama awulira emitima gyaffe. Baka ebigambo by'oba oyogera mu mutima gwo nga bw'owulira Isaaya essuula emu gye twasiibiramu owulire. Mulimu bannaddiini abali ekololo okukuŋŋaana kw'eddiini nkukoowa. Bonna bakuŋŋaanye, amadiini gonna bakuŋŋaanye, bali kololo mbunno basaba. Naye ng'eri bannayuganda baafa. Bannayuganda bali mu makomera tebalina misango. Byonna biri wano. Isaiah chapter 1 from verse 1 to the last verse. Esembyayo verse 31. Wulya Bayibuli bw'egamba. Ekitabo kya Nnabbi Isaaya essuula esooka
okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusalemi mu mirembe gya Uziya, Yosamu, Akazi ne Kezekiya bassekabaka ba Yuda. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga ekitabo kya nnabbi Isaaya essula esooka. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusalemi mu mirembe gya Uziya, Yosamu, Akazi ne Kezekiya bassekabaka ba Yuda. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa ne ndera abaana ne banjeemera. Ente emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo, naye Isirayiri tamanyi, abantu bange tebalowooza. Woowe eggwanga eririna ebibi, abantu abazitowereddwa n'obutali butuukirivu, ezzadde ery'abakola obubi, abaana aboonoona. Balese Mukama, banyoomye omutukuvu wa Isirayiri, basenguse, bazze ennyuma. Ekibaagaza ki okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema? Omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwonna guzirise. Okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu, wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu. Tebibunizibwanga so tebisibibwanga so tebiteekebwanga mu mafuta. Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro. Ensi yammwe abamawanga bagiriira mu maaso gammwe, era ezise kubanga abamawanga bagisudde. Era omuwala wa Sayuuni asigadde ng'ensiisira eri mu lusuku lw'emizabbibu, ng'ekikuumirwamu ekiri mu nnimiro y'emyungu, ng'ekibuga ekizingizibwa. Mukama ow'eggye singa teyatulekerawo kitundu ekyafikawo ekitono ennyo, twandibadde nga Sodomu, twandifaananye nga Ggomola. Muwulire ekigambo kya Mukama, mmwe abafuga Sodomu, mutege okutu eri amateeka ga Katonda waffe, mu abantu ab'e Ggomola. Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama? Nzikusa endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe, so sisanyukira musaayi gwa nte newaakubadde ogw'abaana b'endiga, newaakubadde ogw'embuzi emmandwa. Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange? Temuleetanga nate ebitone ebitaliimu, obubaane bwa muzizo gye ndi, emyezi egibonese ne Ssabbiiti, okuyita amakuŋŋaaniro. Sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaana kwa ddiini. Emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa, kwe kutegana gye ndi, nkooye okubigumiikirizanga. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange, weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga. Emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Munaabe, mwerongoose, mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange, mulekenga okukola obubi. Ojja genda omaleyo chapter eyo yonna. Bayibuli egambye nkooyo okukuŋŋaana kwammwe kololo. Nkooyo okukuŋŋaana kwammwe kololo. Nkooyo ssaddaaka zammwe, kubanga engalo zammwe zijjudde omusaayi, kati awo oba otandikira okusaba. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama tukwebaza atusobozesezza okuwaayo ssaddaaka eno okutuuka olunaku olwaleero, okutandika nga 19 okutuuka leero nga 24. Mukama twava ku mmere ne tugamba katuweeyo ssaddaaka esiimibwa mu maaso go. Mukama tusaba ssaddaaka eno ekuwunyira akawoowo. Wawulidde abamu ku bawalabo ne batabani b'olunaku lw'eggulo nga basaba, nga balina ennyiike ku mitima Mukama. Balina ennaku, waliwo abali mu kusaba kati. Owulira Mukama era obalaba era obamanyi. Ng'alemeddwa n'okusaba wabula akulukuta amaziga olw'ennaku. Mukama ensi yaffe etuluma. Naye nga Bayibuli egambye okuva mu ntandikwa, wayagala okutereeza ensi, by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kyewava ogamba Musa nti ntaddewo abantu bakole ebintu ebyo ebiri mu ggulu, babireete. Pawulo agamba waleka ekifaananyi ky'ebyo ebyali mu ggulu, ng'oyagala okutebenkeza ensi, naye ababi baagaana. Era basigala nga bakola obutali bwenkanya, wabula abamu babikola mu linnya lyo. Naye Mukama ffe twazze mu maaso go, nga nabo bagamba nti bali mu maaso go, naffe Mukama twazze mu maaso go. Mukama twazze mu maaso go, kati olutalo tululeese gy'oli. Twebuuza, Mukama lwaki by'oyagala bikolebwe mu nsi si bye bikolebwa mu ggulu? Mukama mu ggulu oyinayo safe houses. Mukama mu ggulu oyinayo obutali bwenkanya. Mukama gwe enguudo z'omu ggulu zirimu ebinnya. Nedda, Mukama mu ggulu waliyo abasula ku street, abatalina waakuli, abatalina kyakulya na kyakunywa. Naye nga Bayibuli egamba Yesu abayigiriza bamugamba tuyigirize okusaba. N'abagamba bwe mufukamiranga okusaba mugambe nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Mukama ganya obwakabaka bwo bwe buba bufuga mu ggwanga Uganda, kubanga abatofuga Mukama obwakabaka bwabwe nedda tebulina bwenkanya. Mukama erinnya lyo litukuzibwe ne Uganda etukuzibwe. Mukama wabeerewo okutukuzibwa kw'abanaddiini kubanga bannanfuusi.
Mukama leka ekyo kyokka ekiri mu kwagala ku Bayibuli egamba nti kyonna ky'otaasimba kigenda kusimbulwa okuva ku kikolo. Mukama simbula kyonna ky'otaasimba okuviira ddala ku kikolo. Newankubadde ng'omubi yeenywezezza, Mukama Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yoswa essula 2 sura meka nti abasajja bano beggalirayo essula y'omukaaga. Bayibuli egamba baggalawo ne baggalawo ekibuga kyonna, enzigi ne baziggala, wankaki ne baziggala, ne bateekako n'abakuumi nga beggalidde munda. Naye Mukama Katonda ow'amazima kye wakola, baali bakuumi, baali baggadde enzigi nga bakuumye geeti. Bayibuli egamba n'osuula ekisenge. Mukama Museveni yeenywezezza yeggaliddeyo mu gavumenti ye n'amateeka agavunaana ba civilians, ataddeko ekkufulu ba civilian kubavunaanira mu court martial. Mukama nsaba osuula ebisenge bya gavumenti ye. Mukama suula ebisenge bya gavumenti. Wankubadde alowooza agaddewo enzigi, wawa bajjajjaffe amagezi ne bagamba ne bagera olugero, kuba ne mu Bayibuli mulimu ekitabo ky'engero, naye mu kitabo ky'engero z'Abaganda mulimu olugero lugamba bwe luti: Sebo aggala miryango, sebo aggala miryango ne beerabira emyagaanya. Oggalawo n'obaako bwe weerabira, ogenda okugira nga ekkufulu kweri naye ng'ebintu baabibbye. Sebo aggala miryango ne beerabira emyagaanya. Mukama abasajja baggalawo Yeriko enzigi, n'ojja n'osuula ekisenge. Beerabira nti osobola okusuula ekisenge. Mukama tusuula ebisenge bya gavumenti ya Museveni mu linnya lya Yesu. Mukama nkwebaza nnyina kyempulirawo mu EU awo. Tubatabula ne bambasada bonna mu linnya lya Yesu. Museveni tumutabula international, asigale nga talina international ally n'ogwo. Mukama Museveni mukozesa ensobi zokka ku local level ne ku international level. Mukozesa ensobi mu State House, mukozesa ensobi na gundi n'abalamuzi. Mukama yatabula omunaala gwe Babeli mu Lubereberye 11. Ntabula Museveni bye yazimba byonna tubitabula mu linnya lya Yesu. Bagambye ambasada we Germany avujirira abayeekera. Kati bonna EU bavujirira bayeekera. Babalabe nga bayeekera. Bwe kiba kyetaaga Mukama bwe kiba kisaana Museveni kwatako ambasada omu, amukwata mubesase mu mutwe kali. Ekyo ntwe kiveewo. Museveni yatta ambasada wa Italy e Congo n'amukuba amasasi. Mbuna agudde mu ambushi y'abayeekera. Nedda Mukama tutabula Museveni na buli kimu kyonna, n'amagye n'abalamusi n'ababaka ba NRM ne EU ne UN, buli omu tumutabula naye mu linnya lya Yesu ne baganda be. Mukama watabula omunaala gwe Babeli awo we gwakoma, tegweyongerayo. Tutabula Museveni ne ba-investors bonna gy'abadde ajja ssente. Tutabula Museveni n'ensi ezimwetoolodde, tumutabula n'ensi zonna, buli covenant yonna gy'ayina, buli ndagaano yonna gy'ayina, buli agreement yonna gy'ayina agimenye, yonna agirabe nga mulabe we. Tutemako ebyenfuna bye byonna byesibe. Abamagye tabasasula, poliisi tagisasula, byonna bife mu linnya lya Yesu. Buli kimu kyonna ekibadde eky'amaanyi gyali kifuuke bunafu gyali. Dawudi yali alina omusajja amuwa amagezi, Akisoferi, nadda ku sayidi enkyamu. Dawudi yagamba bw'ati: Mukama nnyambe ekintu kimu. Omusajja oyo agamba, omusajja oyo mugezi ebbanga lyenkolaganye naye, Akisoferi kati bw'abazza eri. Kati Mukama kola bw'oti, agabadde amagezi ge bufuule busiru. Beewe magezi ga kisiru gokka. Definitely Dawudi yawangula. Museveni yatwewanirako, simanyi mbwa ayina erweru, simanyi mbwa erweru omulwanyi Namige bw'aba ayagala okutta atuma erweru. Naye mumanyi kiki ekyabaawo wakati wa Museveni ne gundi n'erweru? Ndikibabuulira mu Watayiso. Weebale Yesu, weebale Yesu. From nowhere erweru baamugobye mu magye. Mumanyi ekyabatabula. Erweru abulako eddakiika nga 3 okuba muhozi esasi mu mutwe. Naye ne muhozi naye abulako katono nnyo okunyatula erweru. Mumanyi we kyava ekyo, nze manyi we kyava ekyo.